Oluvannyuma Allah subhanahu wa ta'ala yazzaako aya endala era nga nayo eri mu kukakkanya maaso. Twalaba wiiki ewedde Uzaifa nga alaga eyali amukonkona, eyali atunudde mu nnyumba ye ng'ate oluvannyuma bw'asaba n'amugamba bwe gaba maaso go wayingidde dda okuggyako omubiri gwe gukyali ebweru. Ekitegeeza nti omukkiriza bamulagira okukakkanya amaaso mu mbeera yonna. Kati Allah subhanahu wa ta'ala yagamba kul lil mu'minina, gamba abakkiriza yaghuddu min absarihim, bakkakkanye amaaso gaabwe. Al Bayan Islamic Preachings brought to you by obwerere bwabwe ku mbeera etebakkirizibwa kubeera nga babujaajamya. Dhalika azka lahum, ekyo kyekigenda okubeera nga kibatukuza emitima gyabwe n'okubeera nga kibakuuma batukuvu mu ddiini yaabwe. Inna Allah khabirun bima yasna'un, era abaddu bakimanye bulungi nnyo nti Allah subhanahu wa ta'ala mukenkufu, khabirun bima yasna'un, mukenkufu nnyo ew'ebyo byonna bye bakola. Eyo aya yajja min baabi at-tahdid wal wa'id, Allah okutiisa n'okulagaanyisa ti buli kyonna ky'okola amanya nti Allah akimanyi. Innahu ya'lamu kha'inata al-a'yuni wa ma tukhfi as-sudur, Allah amanyi nnyo bulungi n'obukumpanya bwa eriiso, amaaso bwe gaba gakumpanyizza. Allah amanya amaaso agakumpanyizza, Allah amanya amaaso agageyezza, Allah amanya ebifuba bye bikukulidde. Kati Allah jalla waala bw'atugamba nti tukakkanye amaaso, yatulabula n'atugamba mukimanye bulungi ye Allah subhanahu wa ta'ala mukenkufu kweyo bye mukola. So okukakkanya amaaso Allah subhanahu wa ta'ala yakiragira abakkiriza abasajja be yatandika nabo, era ky'obola omubaka alayhi salatu wassalamu yagamba basahaba iyyakum wal julusa ala turuqat, banaye mbeewaze okutuula ku makubo, mwewale okutuula ku makubo. Faqalu ya rasulallah ma lana min majalisina buddun natahaddathu fiha, ya rasulallah amakubo ebifo ebyo nga tutuulamu ne tunyumizaamu emboozi, ku kkubo tuba tusinkana ne bannaffe ne tutuula ne tunyumizaawo emboozi. Mbaka alayhi salatu wassalamu n'abagamba fa idha abaitum illa almajlisa fa'atu at-tariqa haqqahu, n'akali bwe muba mulemeddeko nga muwulira mwagala kutuulaawo munyumizaawo musinkanawo, ekkubo muliwenga hakki yaalyo. Bwe muba mulaba nga musobola okutuula ku makubo musinkanawo ne bannammwe ne munyumyamu, fa'atu at-tariqa haqqahu, ekkubo muliwe hakki yaalyo. Qalu wa ma haqqu at-tariqa ya rasulallah, ne bamugamba omubaka wa Allah hakki y'ettariiki yeeriwa, ebivunaanyizibwa by'ekkubo byeriwa? Qaala n'agamba gaddu al-basar, muntu kukakkanya ki? Maaso. Ng'ate ghaliban abantu abatuula ku makubo kizibu okukakkanya amaaso, era abamu batuulaawo kuliisa ku maaso. Wedda ndi wano ndiisaliisa ku maaso, kyaba abasinga so bakola batuulaawo kuliisa ku maaso, bakakkanye ku birowoozo balabe ekitambula. Kati nabbi sallallahu alayhi wa sallam tekyagaana kyennyini, awoolaawo kyala kutuula ku kkubo, ekkubo liwe hakki yaalyo, kakkanya amaaso. Waraddu salaami, era mu bivunaanyizibwa by'ekkubo kwe kuddangamu salaamu z'abantu. Kubanga twali tusoma wano ku mateeka ga salaamu mu suratu Nisa, twalaba nti omutambuze yantolera akoze eki? Atudde. Kati bw'oba ng'otudde ku kkubo, salaamu z'abantu zonna kakasa ojja ziddamu. Nikaga nti abantu banzisa salaamu, mpulira salaamu, nedda. Salaamu z'abantu zonna bw'otuula ku kkubo, mu bimu ekkubo bye likubanja mulimu okubeera nga salaamu z'abantu oziddamu. Wal amru bil ma'ruf wa huwa as'abul ashya,
wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Era kakasa nti bw'obeera ku kkubo ogenda kulagira empisa ennungi oziyize n'emize emibi. Asolemera ku kkubo tugenda tutuula akatebe okatadde awo oya kunyumyamu awo. Empisa emize emibi olina ogiziyiza, olina okulagira abantu empisa ennungi. Kati onookisobola otya? Ow'enkunamyo agenda kuyitawo, ow'enkunamyo anaaba yakavaawo, owasigala ayitewo, owasigala anaaba yakavaawo, ow'amalaasi ayitewo, ow'amalaasi ajja kuba ow'enkwacyo gyeri, ow'enkwacyo naye ayitewo ng'akwacca. Onooba okyalikwawo ng'oli avuga embizzi ku gaali, onooba okyaliko oyo ng'omutamivu ajja awemula. Onoobasobola otya abo? Onoobasobola abo? Oyinza obutabasobola, oyinza obutabasobola. Nabbi kyabeewaza basahaba ekkubo eryo mulaba mwagadira emirako naye erina ebizibu. Oba oyo libaddeko empisa ennungi kakasa nti ogenda ziragira. Naye olagira ani? Ku bantu abeetambulira agaabwe, abaavudde awaka nga balina ne bakulu bannaabwe obaavudde baabalabye nga bambadde bwe batyo. Kati gwe abasange ku kkubo obagambe nti please ddayoeko yambale. Okiraba kiyinza okukalubamuuko. Okulagira empisa ennungi, okuziyiza emize emibi. Mbaka alayhi salaatu wassalamu yagamba ezo ze zimu ku hukuuku ekkubo ze zibanja omuddu bw'alaba nti alimu akutuula ku kkubo, alemeddeko nti ajja kutuula ku kkubo. Hadiisi ya Bukhari ne Muslim. Nabbi sallallahu alayhi wa sallama hadiisi alladhi akhrajahu Ahmad wa Tirmidhi wa Abu Dawuda, Nabbi yagamba Ali radiyallahu anhu namga la tutbi'u an-nadharata an-nadhara. Yamugamba munnange bw'obanga otunudde olutunula olumu tolugoberezangako olulala. Bw'obanga otunudde olutunula lumu bwe luti tolugoberezangako olulala. Fa innama laka al-ula, olutunula olusooka lulwo olwo baalukulekera, tebakubanja. Sobola okutunula n'olaba oyo omukyala, oyo omusajja, oyo omwana, oyo omuntu mukulu, oyo mmotoka, oyo gaali, oyo muntu, oyo si muntu. Olwo olutunula olusooka wadde otunudde ku haramu terukuvunaanibwa. Okiraba? N'amugamba walaysat laka thaniya, naye olwokubiri si lulwo. Olutunula olusooka tebakuvunaana, naye olwokubiri bagenda kuvunaana. Jarir ibn Abdullahi agamba sa'altu Rasulallah, nabuuza omubaka wa Allah, an nadharati al-fujaa, ku kutunula okubadde nga sigenderedde netunula ku kintu kibadde haramu. Fa amarani an asrifa basari, nagamba bw'otunulayo kati jjayo amaaso, oba otunuddeyo jjayo amaaso. Kitegeeza olutunula luno olusooka terukuvunaanwa, olutunula olusooka terukuvunaanwa, wamma olwokubiri lwe lukuvunaanwa okuzzaayo, naddala okutunula ku haramu ono kyebagamba. Wamma omuntu aba atunulidde emmotoka ayinza okuba yagagigula. Tosomaga na Mutume yagamba otunula lumu tozzaayo lwakubiri, oba nosasula tolobera ku mmotoka yange. Ayinza okuba atunulira nte yagala kugigula, yagala kugula mbuzi ya dhuhiya, agiddiŋŋanya amaaso wamma okutunula ku ebintu ebiri haramu kyebaba boogerako wano, okutunula ku haramu, kubanga abantu baagala nnyo okukola ky'okutunula. Kintu ne bwe kibeera kibi n'omuga totunulayo, amala kutunula okoze bulungi okundabula, naye ng'amaze kulaba ki ky'omugamba totunuulira. Edde abavubuka abayaaye abaalinga bayaaye ate nga baagala okusoma erimu, bo baagamba baatugaana okutunula eriiso eryokubiri olutunula lumu, kati nga yakwata bwati n'agamba eryo lyonna libadde likyalirimu, kati n'agamba n'alyoka ajjayo. Obwo buyaaye mwirimu, irimu ogikozesa mu buyaaye. Ekyo Allah tabaraka wa taala si kye yali ategeeza, n'omubaka alayhi salaatu wassalamu si kye yali ategeeza. Abakkiriza baalagirwa okukuuma amaaso gaabwe. Olutunula olusooka tolulinaako nsonga yonna,
wamma olutunula olwokubiri olw'okwetegereza ojja kulaba ebigambo by'abamanyi balwogerako mu mbeera ey'okulugaanira ddala. Allah subhanahu wa ta'ala nti wayahfadhu furujahum, era bakuume n'obwerere bwabwe, ayya amakulu yasturuha ay yaraha alla yaraha illa man yahil, bakuume n'obwerere bwabwe mu mbeera za mirundi ebiri. Ekisooka okubeera nga bambala bulungi abasajja ne batakunama. Era omubaka yagamba la yanzuru rajul ila awrati rajul, omusajja tatunuulira obwereere obw'omusajja munne, wala mraatu ila awrati mraa, wadde omukyala naye takkirizibwa kutunuulira bwereere bwa mukyala munne. Eyo aya erikiriya nnyo okubeera nga Al-Bayan Islamic Preachings, brought to you by abasala embalu kyebaliko si kya busiraamu, kyebaliko obusiraamu bukigaana. So nga ate bannabyabuwangwa n'ennono obuwangwa bubalinnya ku mitwe ne bubatamiiza. Omugisu bw'omugamba tosala mbalu alabira ddala ng'omujja ku kintu ekikulu. Wata bwe nali eyo obugisu baŋŋamba nti abantu okumanya baatamiira ebyo ebyobuwangwa eby'ennono zaabwe, ne baŋŋamba osiŋŋaana mu maka g'abasiraamu ng'abaana bonna abatayiira bakyali bato, naye era mu baana n'abaamu omu gwalekawo nga ye balina mutaliirira mu kigisu, kati yamala ebibamba bya famire yonna nga baleme kufuna bizibu, era balina okulekawo omu ow'okusala ki embalu. Ne badduka ne bazina akadodi, then ne babeera nga batuuka okumutayirira, ate ne bamutayirira mu kisaawe ng'ensi yonna etunula. Kati idha tekikkirizibwa okukuuma obwerere okw'omulundi gusooka okubeera ng'omuntu yasturuha, bubikka, ayambala bulungi, takunama. Thumma okukuuma obwerere okw'omulundi ogwokubiri kw'okubeera ng'omuntu la yaqa fi lharam, tagenda mu bikolwa eby'obuseegu eby'obwenzi. Oluvannyuma Allah subhanahu wa ta'ala yaddira ne sayidi y'abakyala n'agamba waqul lilmu'minaati, gamba n'abakyala abakkiriza yaghdudna min absaarihin, babeere nga nabo bakkakkanya amaaso gaabwe. Al-Bayan Islamic Preachings, brought to you by era nabo bakuume obwereere bwabwe. Abamanyi baffe bagamba Allah subhanahu wa ta'ala wano yaddamu okwogera abakyala. Khassa Allah subhanahu wa ta'ala al-inath huna bilkhitabi ala tariqi at-ta'kid. Allah yakireeta mu ngeri ya kunyweza nsonga, kubanga fa inna qawlahu, ekigambo Allah kyeyagamba qul lilmu'minina yakfi, kyali kimala okuba nti kiyingiramu n'abakyala, liannahu qawlun am, kubanga ekyo kigambo kibula, yatanawalu adh-dhakara wal-untha min al-mu'minina, kitwaliramu abakkiriza abasajja n'abasikiriza abakyala. Naye Allah n'amala n'akiddamu lwaki? Litta'kid, kunywezaawo ki? Kunywezaawo nsonga. N'agamba waqul lilmu'minati, bw'omala gamba n'abakkiriza abakyala yaghdudna min absarihin, nabo bakkakkanye amaaso gaabwe. Qala Mujahid, ono y'omu ku bamanyi ba tafsiri abakulu, Mujahid bun Jabal al-Makki yagamba idha aqbalat imra'atu, omukyala bw'aba ayolekedde bw'ati ng'ajja kuva mu maaso, yagamba jalasa shaytaanu ala ra'siha, shaytaani ejja n'emutuula ku mutwe. Fazayyanaha liman yanzuru ilayha, n'eryoka emuwundira oyo yenna amutunuulira. Okiraba? N'agamba fa idha adbarati, ate bw'amala okukuba amabega bw'ati, n'amala okukuba amabega emukuwundira wano ng'ajja bw'ati ng'eri ku mutwe,
nagafa idha adbarat atibwa bwachuka nakuba amabega oba nakuyitako jalasa ala ujziha etula kukabina fazayyanaha liman yanzuru ilaiha neryoke kawundiro yayagala okutunula okulolobala leka Muhammad obamu oli mu ddarasa era ebiseera bisinga abasajja abakyuka okutunula emabega batera kutunulira paati eyo bannange babajagaza ati kyokka basajja mmwe mwesesa ebiseera ebisinga olwesi bagasisinkanya amaaso nga n'omukyala abadde atuute nga naawe anoolyokawe bwala n'otunula wansi naye nga oli bwakyo ayagala kulaba yakolamu oba teyakolamu okiraba kati shetani emanya waawe oyagala okutunula negamba tunula ku face eno ndi eno waggulu tunula eno ndaba eno tunulira face kati face ndowooza nekandaba ate ebirungo ebirala options bazita olabe oba yamalayo kati ogenda okulaba nga olina okukyuka ate era okoleki bamaama ne mubaleetera n'obuzibu oba okutandika okweyiiyayiiya basobole okuba bakimanyi mukyuka ne mutunulawa kati ne bayiiya ne bakola amagezigezi olukujjukujju simanyi fako simanyi ani ne bagula simanyi n'obubina obumogokako ne bugwa bamanyi n'ogula obubina okumogokako so ne kagwa oba okakubamu empiso bweti nga kavaamu omukka n'addayo kooligino ng'alinga ggwe kati eyo nayo namwe mbibaleetera shaitaani ekolaki ebagamba omukyala olina tutunuulira wano ati okiraba obulaba oba omulabye tutambula mukungujjo kolaki genda toddamu kutunula kati faamara allahu subhanahu wataala almuminina walmuminati bigaddi labsari obulaba allah yalagira abasajja n'abakyala bakkiriza bonna bakkakkanye amaaso gaabwe amma la yahillu kwebyo ebitakkirizibwa kutunuulira fala yahillu lirajulin an yanzura ila mraa tekikkirizibwa musajja kutunuulira mukyala wala almar'atu ila arrajuli wadde omukyala okutunuulira omusajja mu mbeera efaanaganako bwetyo kubanga akasaayi manyibaga akasaayi kasika alaaka yaabwe esika kati eri mu darusi y'olwokuna bambuuziza singa omusajja yawasa omukyala naye nga yagamba ayagala mweru nga kaali kakwakkulizo kati bwamutuusa awaka oluvannyuma lw'omwezi n'addayo ku kkala y'entuufu nga yali yeebyula ali yeefuula kkala kati budeni emyezi ebiri amusabe essente z'ebizigo n'amugamba ebizigo ebyaki nti bye binkuumira kasusu koyagala nti apaana lindako tulabe ogende kuyaba oti emyezi 3 ng'omukazi kagongolo yaddayo dda amuddugavu tibitibi omusajja abuuza nkole ntya mutalake oba sibutalaka kati n'owakabina ndowooza era bw'atyo bw'ali singa oli yamufera ekiraba n'atuuka ewaka nga si oyo gwe yali asuubira amuta oba agumira kyazze sikyalina kyakkola olaba otyaseeka wangi ayinza obutatebenkera hadisi eri musilimu an abi hurayra ebyo tubimye amazzi munnange tugenze ku birala abu hurayra agamba samitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqul nawulira omubaka wa allah okusaasana emirembe bibeere ku ye yagamba inna allaha kataba ala ibni adama haddahu min azzina allah buli mwana adamu yamuwandiikira omugabo gwe mu bwenzi adraka dhalika la mahala ng'alina ogusisinkana tewali wayinza guwonera n'agamba fal ayinaani tazniyani amaaso abiri genda wazinahuma annadharu no okwenda kw'amaaso kutunula naye ekikakasa ebyo byonna kikolwa ekikakasa ekyo byonna kikolwa oni bw'aba takikoze bino bimusangulwako wakala az-zuhriyu fi an-nadhar ila allati lam tahid min an-nisa imam az-zuhri imam al-muhaddithina muhammad ibn shahab az-zuhri muhammad ibn shahab ibn muslim az-zuhri umanyi munene nnyo mu ilmu ya hadith
yagamba la yuslih an-nadharu ila shay'in minhunna, era yogera ku muwala akyali omuto, allati lam tahid min an-nisa, atana bana agenda mu nsonga zaabwe, yagamba tekikkirizibwa muwadde omwana omuto omuwala okumutunuulira, mimma yushtaha an-nadharu ilayhinna, kwebyo ebiyinza okusikiriza okumutunuulira, wa in kanat saghira, ne bwabeera nga akyali mwana muto. Ekirala Ataa ibn Abi Rabaha ku mulembe gwe bali batunda abawala, bali batunda abaddu. Ataa ibn Abi Rabaha yali abagaana, abagamba temukkirizibwa kutunuulira bawala be batunda wano mu Makka okujjaho ng'okakasiza ddala nti ogenda mugula, wamma bw'oba togenda kumugula tokkirizibwa kumutunuulira. Hadiisi endala eri mu Sahihaini, eri Muslim ne Bukhari, omubaka alayhi salatu wassalam, omubaka alayhi salatu wassalam yali e Makka ng'ali mu hijja ku lunaku olw'ekkumi, lunaku olw'ekkumi olukolerwako emikolo egisinga okubeera emingi. Kati omubaka alayhi salatu wassalam yali ali ku nsolo, nga ku nsolo aweeseeko Fadlu ng'amuli emabega. Kati omubaka alayhi salatu wassalam olw'okuba yali ayita mu bantu bangi, baamuyimirizanga nga bamubuuza ebibuuzo, baamuyimirizanga ne bamubuuza ebibuuzo. Kati omubaka alayhi salatu wassalam ne wabaawo omukyala amuyimiriza, yali mukyala ng'ava mu kika ekimu mu bika bya Abayemeni, al-Khas'amiyya, yali ava mu kika ekyo kiri sayidi ze Yamani. Yayimiriza Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amubuuza nga ekyenyi kye tekuli sitira. Kati omubaka alayhi salatu wassalamu aba amubuuza, faja'ala al-fadlu yanzuru ilayha wa tanzuru ilayhi. Omukyala yali abuuza Nabbi sallallahu alaihi wasallam, yali amubuuza masala ga hijja, yali amubuuza taata we, yamugamba taata wange akaddiye, webituukidde ebiseera bino tasobola kutuula ku nsolo n'agitererako okutambula okujja okukola hijja. Kati taata wange nsobola okumukolera hijja? Ekyo omukyala kyali abuuza Nabbi. Kati Fadlu ono nga atunuulira omukyalo, nga noono omukyala ava ku Nabbi amuddamu ate naye n'atunuulira no Fadlu yali musajja mulungi, ate n'omukyala nga naye munnaye mulungi mbumubalagavu, kiraba nno munayo nusu. Kakati Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga bw'okimanyi yetalwisa, kiki yakola? Annahu sarafa wajha al-Fadli anil Khas'amiyya hina sa'alathu wa tafiqa al-Fadlu yanzuru ilayha wa qala alayhi salatu wassalam al-ghiratu min al-iman. Mbaka alayhi salatu wassalam yakwata bukwasi kyenyi kya Fadlu n'amutunuza, tunuleni n'amukyusa atunule. Kati era Nabbi amukyusa bukyusa kyenyi taddayo kutunuleni eri omukyala. Kati idha abamanyi ne bajjamu mu hadithi eyo, bajjamu ebimu bitu bingi, ebimu ku byo bagamba niqaabu si yateeka ku mukyala, niqaabu si yateeka ku mukyala, kubanga oyo omukyala yali talina niqaabu. Bani bagala yali mikolo gya hijja, Aisha agamba twali mikolo gya hijja nga tutambula tetulina niqaabu. Aslan tebalina niqaabu, balina kino kye bazzaawo bwe bati. Bwe baava nga bali abasajja nga bazzaayo bwe bati, nga batambula abasajja ab'ebbali. Alimuhimu eyo bumu ku bujulizi bwe baleeta abagamba niqaabu nti si yateeka. Kati Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakyusa ekyenyi kya Fadlu kye kibaddemu ekikulu mu hadiisi eyo, okubeera nga tatunuulira mukyalo oyo kubanga yali amulemezzaako amaaso. Idhan Allah subhanahu wa ta'ala gamba qul lil mu'minina, gamba abakkiriza, wa qul lil mu'minati, gamba n'abakkiriza abakyala yaghuduna min absarihinna, nabo bakuume bakakkanya amaaso gaabwe, wa yahfazna furujahunna, era nabo bakuume obwerere bwabwe, enkuume y'emirundi ebiri gye twayogeddeko, okubeera nga asitira okwambala obulungi, wakadhalika n'obutagwa mu bikolwa bya buseegu.
wala yubdina zinatahunna era teboolesanga ebyokwewunda byabwe illa ma dhahara minha okujjako ebyo ebyakola ki ebyeyolefu. Abakyala tebakkirizibwa kwolesa byakwewunda byabwe bambale naye ebyokwewunda byabwe tebabyolesa okujjako ebyo ebyokungulu ma dhahara minha ebiri kungulu nga byo galiba bibeera kungulu. Kati abamanyi bayawukana nnyo wakhtalafa nnaasu fi qadri dhalika. Abamanyi bayawukana ekigero ky'ebyokwewunda eby'omukyala ebyakkirizibwa bye biruwa. Abasookera ddala bo bagamba alwajhu walkaffain, ekibatu effeesi n'ebibatu ebibiri. Bagamba ebyo Allah bye yali ategeeza ku mukyala. Mukyala ebyo si byatteeka okubeera nga abibikka. Wakhtalafa nnaasu fi qadri dhalika. Abamanyi abamu ne baawukana ku kigambo ekyo eky'ebyokwewunda bye biruwa era kigero ki. Qala ibn Mas'udi, Abdullah ibn Mas'udi yagamba dhahiru zina huwa thiyab. Yagamba ebyokwewunda Allah bye yali ayogerako ze ngoye ze yali ategeeza, so yali tategeeza birala. Wakala ibn Mas'ud wakala ibn Abbas wa Qatada wal Miswar dhahiru zina huwa al-kuhl was-siwar wal-khizab ila nisbi az-zira'. Abalani bagamba nga bwe mbagambye olw'obujulizi obulaga nti mbutuufu mikono. Imaamu Tabari ne Qatada bwe baali boogera ekigero bagamba emikono okutuuka mu makkati gaagyo olwa hadisi ya Aisha radiyallahu anha yagamba la yahilu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir idha arakat an tadhhara illa wajhaha wa yadayha ila hahuna wa qabada ala nisfi az-zira'. Hadisi ya tafsir al-Qurtubi wa qawluhu araqat ay khadat. Mbaka yagamba sallallahu alaihi wasallam omuwala yenna bw'aba akuze tagwana kwolesa kintu kyonna ku mubiri gwe okujjako ekyenyi n'emikono gye paka wano. Nabbi n'akwata mu makkati g'omukono alayhi salatu wassalam. Qala ibn Atiyya, Imaamu ibn Atiyya ye yagamba nti wayadhharu li bihukmi alfadhi al-aya anna al-mar'ata ma'muratan bi alla tubdiya wa an tajtahida fi al-ikhfa likulli ma huwa zina. ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم الضرورة. Islamic Preachings brought to you by Sheikh agamba Ibn Atiyya nti ye aya alaba ng'eragira mukyala yenna kwebikkirira okujjako ebyo ebirabika olw'embeera eyo wannaakola ntya. Yagamba ng'ekyenyi deni n'emikono ebibatu yali ategeeza byokka. Qultu Sheikh we yatuko Imaamu nanyini kitabu kino Imaamu al-Qurtubi yagamba illa ma dhahara illa eyo kuba nti eddako ebyo ebibiri kubanga ebiseera ebisinga byebirabika. Era mbamanyi nirimu abagamba mulimu abagamba nti ebyo ebifo ebibiri olw'okuba bimala okulabirako omukyala gweyagala okuwasa. Omuntu ayagala okuwasa bagamba ebyo ebifo ebibiri bimala okulaba effeesi ekiikirira obulungi bwe n'okulaba ebibatu bikiikirira omubiri ogusigadde okulaba engalo ze. Bagamba idhan byebyo Allah byajjululamu byokka. Era Aisha radiyallahu anha mu hadisi eri mu sunani Abi Dawuda anna Asmaa binti Abi Bakari radiyallahu anha dakhalat ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama. Aisha agamba nti
omukyala ayitibwa Asma muwala wa Abubakari yayingira awali Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama. Oyo abayita atya Nabbi Asma wangi mulamu. Abaganda bano bamuyita batya nabo mulamu, ate gwe bayita mukyala wange. Mwenna muli bakyala bange ani gwe bayita mukyala wange oyo yennyini era. Allahu akbar. Tewala Nabbi yaga iyyakum waddukhula ala nisa, bannaye mbewaza okuyingirayingiranga awali abakyala. Kyo omusajja kyeyava wanika omukono luzambiba Ansari n'amugamba ya Rasulallah araaita alhamwa, olaba otya mulamu? Qala alhamwa maut. Nabbi n'amugamba ate oyo olumbe, oyo obumbe lwennyini kufa, kubanga ekisooka kubeera kumpi nnyo. Bintu ebisinga byonna waba okukyasi kw'amaanyi nnyo, temumweraliikirira nnyo. Yagamba ate oyo olumbe, amakulu ate oyo gwoba osinga ddala okwewala. Ate abantu abasinga bo balowooza nti mulamu wo takulinaako mizizo gyonna. Mulamu wo alinga abakyala abalala ab'ebbali, obadde tokimanyi. Mulamu wo alinga abakyala abalala ab'ebbali, nga bw'olaba abasigadde mu kkubo naye bw'ali. Okiraba? Naam. Nga byonna by'olina okutunulamu, okweyisaamu mu bakyala b'osiŋŋana kukuba abalala, naye bw'atyo. Naye wano mu Baganda oli mwami wammwe ate otyayo ki, mutwalire gundi, genda oyale obuliri, genda ogire bwenti nankani babeera mu ebyo bo tebalabawo na buzibu. Okiraba? Idhan oyo omukyala ayitibwa Asma binti Abi Bakari. Asma binti Abi Bakari nno oyo gwolaba Asma'u binti Abi Bakari y'omu ku bakyala abakyasinze obugezi. Allah be yawa amagezi amangi ennyo, era y'omu ku bakyala abakyasinze okumanya ennyo eddiini. Bagamba yali mugezi ng'alina amagezi g'abasajja 100. Asma binti Abi Bakari yali mukyala mugezi nnyo. Yazaala Abdullahi ibn Zubairi. Abdullahi ibn Zubairi gwe yazaala ye mwana omubereberye eyasooka okuzaalibwa e Madiina mu bamuhajiriina abaasenguka okuva e Makka. Omanye abasajja abakuraishi b'omu Makka abaasigala e Makka baatandika okulangira abaasenguka okugenda e Madiina, abagamba mmwe yoleke bakubye, omusujja gubayiseemu, mwenna temukyalina wadde akatengo kabali bubi, ebiki bakuba olwali awo, n'okuzaala temuzaala. Omusujja gw'e Madiina gwabayitamu ne gubatta amagi, be batyo babavumanga. Babalangira basahaba baali basenguse okujja e Madiina. Kati kyobola oyo yasooka okuzaala omukyalo oyo Asma binti Abi Bakari yasooka okuzaala, n'azaala omwana gwe bayitaani Abdullahi ibn Zubairi. Abdullahi ibn Zubairi eyo famire layini yaabo yemu ku famire zikyasinze okubeeza ebbeeyi mu Busiraamu. Ekiraba? Taata wa Asma Abubakari wa mujjana, emu ku baasanyusibwa n'ejjana. Tuli ffenna. Zubairi y'omu ku baasanyusibwa n'ejjana. Asma muwala wa Abubakari. Okiraba? Abdullahi ibn Zubairi azaalibwa wakati wa Zubairi ne Asma. Okiraba? Eyo family kyasinze okubeeya ebbeeyi mu nsi muno, ng'oginoonya abamanyi bagamba y'emu ku family z'osobola okunoonya mu nsi n'otogiraba. Layini yaabwe nga yonna ejjudde abantu abalungi abeereere. Oyo omwana gwe baazaala Abdullahi ibn Zubairi yajja n'akulembera Makka, era Kaaba yagiteekako omulyango ogwokubiri. Kaaba yagiteekako ku mulembe gwe omulyango ogwokubiri, n'agamba omubaka alayhi salatu wassalaamu we yafiira yafanga ayagala nnyo okuteekako omulyango ogwokubiri.
kati yewe yabeera nga ebbanga yamala nga ye mukulembeze owa Makka yajja n'ateekako omulyango ogwokubiri ku Kaaba. Era wakana rajulun kathiru siyam wal qiyam, yali musajja muyitirivu muvubuka nga muyitirivu wa kuyimirira n'okusiiba. Era osoma mu byafaayo bye mu kufa kwe nga bamutta Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi yamutta oyo omusajja yatta oyo Abdullah ibn Zubayr. Naye nga bagamba yakutamanga nga kukutama ng'enjiibwa zijja ne zimuyimirirako ng'akutamya asaala. Ebbanga lyamalanga ng'akutamye. Era Asma binti Abi Bakari yudhikaru kyogerwa nti oyo omusajja Hajjaj ibn Yusuf we yajja okutta oyo Abdullah ibn Zubayri, yamala omutta yagenda ewa maama we n'amugamba qatalna adu wallah, n'amugamba omulabe wa Allah tumusse. Nga Hajjaj agamba Asma binti Abi Bakari, bagamba yali awezezza emyaka 10 plus, yawangala nnyo oyo omukyala, yali ali myaka 10 plus awo. Kati omukyala n'agamba Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, n'amugamba afsalta lahu ad-dunyahu wa afsada laka akhiratak, n'amugamba omwononedde ensi ye naye naawe akwononedde enkomerero ye. Kyeyamugamba ekyaba idhan na Hajjaj ibn Yusuf olw'effujjo lye yakola eringi ennyo, yateeka Abdullah ibn Zubayr yamubamba n'amuwanika waggulu. Paka kigambibwa Ibn Umar yajja n'amugamba naye gw'otadde awo mumanyi. N'amugamba yali musajja nga asiiba emisana ng'asaala ekiro. Oyo gweyogerako tetulina kitumumanyiiko kujjako kusaala misana na kusiiba misana na kusaala kiro, kitumanyi ku oyo Abdullah gw'otadde awo. Hajjaj kigambibwa bwe yawulira ekyo n'agenda n'agaba bamugjeyo bamuziike. Idhan hakadha yuktharu wallahu a'lam bi sihhati hadhihi al-umur. Naye nga almuhimmu oyo Abdullah ibn Zubayri yali musajja naye mumanyi nnyo, ye omukuba abadira aboogerwako min asagiri sahaba, yali omukuba sahaba abato bayita abadira. Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Zubayri n'abalala babayita abadira, ye omukubo. Almuhimmu katono Asma gwe njogera ku maama we yayingira wali Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa alaiha thiyabun riqa, yali ayambadde engoye nga zaluwewere nnyo. Fa'arada anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallama, Nabbi n'akola ki? Wa hadha alhadith fi irsal, Nabbi sallallahu alaihi wasallama kigambirwa Nabbi n'akyuka n'aba nga tamutunuulira Asma binti Abi Bakari. Waqala, n'amugamba ya Asma, wange Asma, inna mra'ata idha balagat al-mahidha, omukyala bw'aba atuuse mu bbanga ery'okkula, lam yuslih an yura minha illa hadha wa hadha, wa ashara ila wajhihi wa kaffayhi. Al Bayan Islamic Preachings, brought to you by. Nabbi n'amugamba Asma, omukyala bw'aba akuze talabwa okujjako alabwa kyenyi na mikono byokka byalabwako. Kati wa ashara ila wajhi wa kaffai, Nabbi n'alaza ekyenyi kye n'omukono gwe. Imam al-Qurtubi yagamba nti fahadha aqwa min janibi al-ikhtiyat, yagamba mu butuufu ekyokuba nti omukyala aleka feesi na bibatu kyekiri aqwa, kyekisinga okubeera ekinywevu mu mbeera eya ihtiyat, okwewala ebinaddirira mu njogera ennyangu. Mu mbeera ey'okwewala ebinaddirira ebiyinza okuzaalukukamu, okugamba nti omukyala aleke kyenyi na bibatu kyekisinga. Wal muraati fasad an-nas, aga n'olwokufaayo nnyo ku bwononefu bw'abantu bwe baliko ensangi zino. Fala tubdi almar'atu min zinatiha
illa ma dhahara min wajhiha wa kaffaiha tekigwanira mukyala kubeera nga ayolesa ebyokwewunda kwe okujjako ekyenyi n'ebibatu wallahu almuwaffaqu la rabba siwa atenze mbukawo sheka amaze okukatibisa wallahu almuwaffaqu la rabba siwa Allah yawaffaqira ekituufu ayiti tulinayo mukama waffe mulala okujjako Allah nolwekyo kati waliwo abageraageranya ebintu ebitali bituufu waliwo omukutu oguli eyo ogukakkanya obusiraamu buli kaseera guliko abalabe b'obusiraamu guteekayo buli kintu kyonna ekivvoola obusiraamu kaakati era mu bibagamba nti kati Uganda abantu bonna abakyala tebambala bulungi tebeebikkirira bambala nkunani amabeere gabeera bweru amabeere gennyini gwokyayogera amabeere gabeera bweru Allahu akbar bambala obuli eno mu maviivi ne babuukira ne boda ekiraba mwe abasiraamu n'ensisitemu gisobola gibeeramu ebimugamba tebisoboka era waliwo omukyala eyampeeza mesi nga famire ye bamuli bubi bamugamba kati mupaka munna abantu bambadde bubi bonna bakunamye bonna ki ya akhi Allah subhanahu wa ta'ala tugamba fattaqullaha mastata'tu mutye Allah okusinzira ku busobozi bwammwe olw'okuba abantu bonna bambala bubi ng'omusiraamu asomye eddiini tebagamba naawe yambala bubi nedda ssebo olw'okuba ensi mw'olimu banywa omwenge tebagamba naawe tandika okugezesa tandika okumiringusa kubako jalibu mbu olw'okuba ensi mw'olimu banywa la olw'okuba bw'owangaliramu bonna boononefu tebagamba naawe yonooneka olw'okuba abantu boonooneka bw'ogenda kugenda mu kabuli bw'omu Allah agenda kubuuza ku ddiini yo tagenda kubuuza ku bannayuganda tagenda kubuuza ku nsi nga Uganda la agenda kubuuza ku ddiini yo kati n'olwekyo omusiraamu ne baba wangaalira mu bantu aboononefu batya ye kye bamulagira tatbiiki hadhihi al ahkam kuteeka mu nkola mateeka gaki ga busiraamu ga ddiini wa amma fasaadu nnaas wa fasaadu zaman falaysa bimas'uuli anhu okwonooneka kw'ekitundu okwonooneka kw'ensi tebamugamba mbu ayonooneke kuba abantu aboononefu abarawwaja obwononefu bakozesa ebyo ebigambo mutuyinza kusobola kati gyoyiseeyo namukubo kyokka tolina bootunuulidde namwe mugjeewo olwo bijanja bwe batyo ngeri y'okugireka kyokka gyoyiseeyo nayona oyise mu batabuligi banno bonna babadde mu nekaabu kyogamba tolabye mukyala n'omu eddiini ogikolera wano abo bakajanja boys ne bakajanja girls tebagaana kukola ddiini ekiraba gwe ekikubanjibwa kukakkanya maaso Allah kyakubanja gwe kwambala bulungi Allah kyakubanja gwe kukola ibadaati Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba idha amartukum bi shay bwe mbambalagidde ekintu kyonna fa'tu minhu mastata'tu mukole okusinzira ku buki ku busobozi bwammwe okiraba kyonna kyaba tulagidde wa idha nahaytukum an shay fantahu aw wama nahaytukum anhu fantahu bwe mbambaziiza ekintu mukireke awo wali salaama wali okuwona nabbi kyagambye kola kikola okusinzira ku busobozi bw'obukoma naye tugamba nedda la n'olwekyo abeekwasa omulembe gwayonooneka naffe tulina kutambula bwe tutyo kasita sigenda kusaala ne bwe neeyambula mulimu abakyala abamu ba actuale bo agamba kasita siri wa kusaala olwaleero n'atambula nga enviiri agyeko ataddemu kagundi abo abakyala nabo bawuunyisa bannange osinga n'omukyala ng'enkuba etonnya empewo naye nga yambadde kagundi bwe kati kayitamu nga nonna ali bwereere ne wano bwereere ne sikaati ekomako ate n'atula ne ku boodabooda naye ate ebirala n'akulaga mbu abitya nnyo otambula bw'otyo mu kkubo kati mulimu abakyala balina eyo endowooza nti sigenda kusaala ennaku zinnaamala nga sisaala kanteekeko zino enjala empaatiike eza gundi eza maaya nteekeko n'ebisige ebikole nteekeko anti tagenda kukola ki mulimu abakyala abalina eyo endowooza nayongerako enjala ezikoma eri ez'engalo zikole n'aziteekako nekkala n'azitwala bazitwala mubana abasiiga langi Haji Kangave ne bazisiiga langi zonna ne zikyuka n'ayita mu kkubo naye nga ate musiraamu naye agamba ekikulu sigenda kukola ki ebyo ne byonna amateeka g'okusaala malala n'amateeka g'okwambala malala bakubanja okwambala obulungi sawa onogenda kusaala oba togenda kukola ki kusaala tewali istithna nti oba togenda kusaala oli wa ddembe okutambulanga enkoko ensesere nedda
olina kutambula ng'oyambadde sawaa'un ojja kusaala oba tugenda kusaala. Ani abuuza buuzo bisatu byokka? Naam. Alaykum salaam wa rahmatullah. Naam. Wallahi ihtiyatan nga Sheikh wakyogedde ihtiyatan okwewala ebinaddirira wa muraata lifasadi zamani n'okufaayo ku bwononefu bw'omulembe gwe tuliko. Ekisinga obulungi ne WhatsApp groups kuzaawula ez'abasajja zokka n'ez'abakyala, ez'abasajja zokka n'ez'abakyala bokka. Naam. Naam. Alaykum salaam. Make-up ayingira mu byokwewunda by'abakyala. Omukyala make-up akolawa amanyize bimuze sibimanyi. Make-up yakolawa. Yakola face. Naam, fine. Aya ibadde kyagenda mu maaso. Ekyo kibuzo ndaba gye kiri mu maaso. Ebyokwewunda by'abakyala bakkirizibwa bikozesa. Naye kasitamala okuteekako ka make-up nga yeggalira mu nnyumba ng'alinda omwami we paka lwanabi. Kasitalekako ka make-up n'atintinga emimwa, n'atintinga ebisige, n'ateekamu ne zibeera mu matu, earrings, n'ateekamu buno obugundi. Nga yeetuulirawo mu katebe ng'alinda omwami. Taafulumawo mu nnyumba. Nze nkubuulidde. Na. Alaykum salaam. Naam. Naam. Alaba omusomesa. Ekyawamwe bakikolamu istithnaat. Baga okusoma tekulina mutawaana. Fatawa z'abamanyi abasinga obunene bwe batyo bagamba. Naam. Amachi? Naam. 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 Supermarket nazo ziyingira mu mayumba agakkirizibwa omuntu okuyingiramu nga tasabye lukusa. Supermarket, ebifo awanyeewo amafuta, awagulibwa ebintu byonna baba batunda mata wama ila dhalika min al-umur. Awantu woyingira ng'olinawo omugaso gw'oyagalawo teweetaaga lukusa. Naam. Seka Muhammad nacho gamba. Naam. Alaykum salaam wa rahmatullah. Abakyala tebakkirizibwa kuvunnamira ku nikaabu. Amasala g'olugoye, olugoye nga luli mu kyenyi okulunnamirako, nze entebenkera n'ekigambo ekigamba tukkirizibwa okuvunnamira ku lugoye. Wa hatta basahaba ba Nabbi sallallahu alaihi wasallam bavunnamira ku ngoye olw'omusana okwokya. Bwe twalabanga wookya nga tuteekawo olugoye ng'ovunnamirako. Kati sonze omuntu okuvunnamira ku nkofiira siraba nti kyatteeka okugiza emabega la avunnamirako n'omukyala akkirizibwa okuvunnamira ku ki ku nikaabu bw'abeera agyesibye. Naye bali abakyala abaali mikolo gya hijja Aisha bayogerako twatambulanga mikolo gya hijja nga tuba n'olugoye lwe tuzza mu maaso bwe luti luba lutangaala baalaba bulungi nnyo. Bwe baayitanga ku basajja ba ajanib be bakkirizibwa okufumbirwa nga babikkawo bwe baba babuukanga nga bazza emabega bwe bali. Naye amasala ga nikaabu galimu enjawukana ne Sheikh Albani rahimahullahu ta'ala noza ye alaba nikaabu si yawatteeka. Naye ate bakyala be subhanallah baali balina nikaabu. This is Al Bayan.